njagala tuyimbe twebaze Katonda atuwadde obulamu yebale abooluganda abalungi bangi walumbe yabatwala balina misango naye Mungu we yagera ffe tumuwaki okutukuma bambi atuli balamu era ne tweyagala lwaki Mukama tuleseewo mu bangi waliwo ensonga atulwaniridde ne tuwangula balabe waliwo ensonga lwaki Mukama tusukkulumisa ku balala waliwo ensonga eyo nange kwenyimirira muwane haleluya osanidde yakuwa ompita munye yalisolyo tolaberera obutedesa sewamangula butire tukomyewo oli ku 98.7 era nga tuli mu programu ya Fene Nganzi muwanguzi ye tawanika mikwano gyaffe abalungi olunaku lwaleero lwampona naye mu byonna nebyo byolaba biri mu nsi mu bulamu bw'ensi eno maama wange kamalirizeeyo kali tugende ku kinyusi ky'obujulizi kakati awo olwakya ku makya tuvudde kusaba omwana azze atwesoose mu maaso najja n'ayita ku maama we yali atudde n'agenda waka n'agenda ewaabwe yayisanga ku maka gaffe n'ayingira ewaabwe olwatuuka yayituukirako akakamere ke bali baategese n'akwatako katono n'alya kati maama we najja misinde n'asanga mukubo n'ambuuza omundabiddeku ne mugaasi mulabye naye agiye balina gye bamutumye gyatutta akatebe n'agamba nedda yali mwana nga yakyana kyapatayiti nnyo kati bwajja n'amusanga n'ambuuza kwe kiki kyakwanguyiza okutusooka n'agamba maama n'abalinze nga sibalaba nze nenzija nga mmanyi mwazze n'agamba kakati waliddeko n'agamba sinaalya kujjako ndiddeko wali maama kasi ayogera nti aliddeko nkazi teyatugabula bya Krismasi engoye yazambulamu n'adduka emisinde n'alinnya olusozi n'agamba ofudde we yatandikira mpaka kati mama yali ategekedde omwana n'amugamba nfudde ki maama nkugambye ndiddeko kuli katono kati n'agamba biwedde kimala ekyo kati bali yategedde teyasobola bawa yagwabo bwiddalu kiri Yesu kye yagamba maama nti fuluma naye ayingire ekinyeera yawunzika akiguddemu lwali lwa lunaku lwa lusooka omwana n'afa yalwala okuva olwo n'atandika naga maama omutwe maama ngenda n'agamba ogenda teri kikukomyawo ne bagamba kati ebiseera ebyo nga waliwo bino ebintu bye bayita abachwezi nga batwala abantu gundi ne bagamba tate we n'agamba ze mikatu ekisibyagala ne ku lw'omwana wange bamutwale n'aganze tebamutwala mumuleke teyategeera kya abala bayite bategedde nti ono yabikoze abantu bonna baategera kubona ono omukazi byamusimatukanga n'ayogera bwe yamanya nti omwana addeko n'agamba atekwa kufa yatandika okwogera nti nnumizibwa nga yategese dda nti omwana atekwa kufa ne bamugamba ng'afa kinagamba mundeke n'omwana alya nnyo ye bana yabadde alagawa kagamba n'abaana baazala ne bakakasa nti ddala maama mulogo kye bazze boogera kituufu omwana n'atandika n'agamba maama omutwe ne guzimba maama olubuto maama amagulu nga yeebase bw'ati weyeebaka weewo n'azimba nebijja ne bituuka no ku mutima ne gutujja tutututu ku lusooka ku makya yali amaze okutuka kati nga bagalanga kumutwala mu ddwaliro n'agamba mbagambye omwana nze namuzaala temumukwatako kuba ateekwa kufa kati awo buli muntu yenna kuganga awulira n'okuswala ng'akyatula kaate ng'abantu bajjudde awo omwana mutwale wano na wano jjukira bwe bye bagenda omutwala atya nti bagenda kutuukayo ebyo ebintu by'abachwezi muba batwalanga ne byoyogera kikoze kati yateranga nnyo okufulumira mu mpapula ezo mu bantu abalala bye yakikolanga kati ku luno ate bigenda kufuluma nga biriku kagamba ne famire ye mutemeteme naganza omwana nze namwezaalira nabagambye ekimu ateekwa kufa kati bano abakulu babanga bakimanya abaana be nga bonna basimba ku maama kyayogedde bamuleka omwana yafa nga tebamwadde wadde empeke wadde ekintu kyonna yabaga nti munkwatira ku mwana kinagambye kiriya kyateekwa kufa era omwana yafa netumuziika buli ensi neyogera wamma nebagamba wowe yamazeewo famire eyo ne bwe yafaafa edda ne boogera kale ne boogera naye nga bwomanya
kale ebyo nebigwa Katonda na katokuva olumbu n'ataddamu kugabula natandika okukolanga ebitwonoona ebitufuula abasirusiru ebitulemesa ebyo bye baalimwanga okusoma ebikola ki n'agamba banno n'olindooza yafa Katonda ali ambugyeko bujja mukono siriddamu kubeeteekera tebatikka n'agamba kirabika waliwo ndowooza kugamba n'atandika okututya okulowooza mulayika nammwe mwatambula ng'amanyi maama bamwyitanga musiru ng'amanyi etamanyi byakutambula nga nazaala mugamba oli kisiru tolina kyogenda kufisa ng'amugamba olinga gwe wanzaala n'agamba tolabanga nange abanga aboonoonye nga yansanga nabo ng'era mugamba nakuzaalira bbaawo ye first born w'omwami wange naye nojja n'okyawa abaana bange mbunazaala byana byeru n'obikyawakyawa onzitudde abaana obamazi nga oli lunaku akola bw'ati nawe olikka emagombe nga toyina ssanyu mukazi gwe bw'atyo kale nga bambi naye tabiinaamu mirembe naye tuddeyo walina ekirooto nekituukirira bambi kyenaali njagala okujja nti bwe mba nsikatidde ekintu ekyo nganya nti naye Yesu watumanya dda era ekyewunyisa olunaku lwaliro ffenna tuli balokole twasigala weetuli ffenna tuli balokole balala bapasita bakyala babasumba ffenna tuli balokole ate twagala Katonda ennyumba yaffe mwemuvudde ekyoto ekibuulidde enjiri ekitundutundu ky'olwanda bivudde mu nyumba yaffe ekyoto kyakumibwa mu nyumba yaffe gye nazimba olwo bwe nkola nenfuna ssente empitirivu nenzimba maama amaka gagadde ne basanyukira bugundi bwange twakomye wali eri nga baganda bonna obasitudde oba tutte mu kiyumba ky'opangisa Rwanda nkoze nfunye ssente eyo mbalekanga mbatadde mu masomero mu bisulu ate nenzija nenzimba newaka mu speed ekizungirize siyo nentidde ne bagamba ono omuwala abalala abalina ebigambo ne bagamba yamala nakkiriza kati afumbira abasirikale biki abavudde Rwanda nga ekigali nga bagamba nedda oyo ne ku kaalo kwabera bamuyita muwala yakyawa abasajja oyo nedda mulimbe ebirala omuvubuka omu kubali abafamily eri najjayo kunnoonya n'agamba nedda era muvireko naddala oyo omukazi nange namutya nakola ne research ku kaalo kwabeera yajja n'asula newaka n'agamba nalambudde nakoze ne research n'amanya ge bamutuuma y'omukyala eyakyawa abasajja mumuve nako muwasa oba muwasa oba temuwasa ne bw'omuleeta tayinza kusulawo kati ne bambaako nenzira mirimu gyange nenkola nenfuna ssente okyali muzigo ndi mu muzigo nzimbidde maama nkoze eki naye nga byandira si kiseera kinene kakati mba ndi awo nakola ebbaala ku mabbali nakola njagala kujja ku bulokozi budde bwawano ndaba buddukanga sipiidi gyesirabanga kati nina ebbaala awo wabweru nina muno mu nju ninamu edduuka litambula nnyo bala njagala ku ssaawa 9 nina abakozi abagikolamu ebbaala oteeka akenge nteeka mutunda bbiya nali ntunda bbiya naye nga banywa nnyo nga nkola ssente nga ino mu dduuka bagula nga siina kigamba saagala kumanya biddirira birina kyayira ddala saagala kumanya era gemanya gebampira ne bagamba mutuume tebinkwatako temwina bakazi bamwe mumanyira abakazi tebajjudde mu nsi munveeko kati nga kubanga ab'ebbaala abo nabo boonywesa naye nga bakkiriza ssebo nga banywa bunywi nga banywa bunywi nga bagamba tusisinkanirawo wali eba oli omukyala yakyawa abasajja naawe nga yimidde ku mulyango nga alagirira munne bulungi nnyo nga bajja nga beesisinkanawo nga banywa nga bagamba kazi maama gwe tokwatibwako ngamba nga ate nze ne wano tebendera nawe nja bakubanga nga nze bagamba oba oyagalako okwoyogerezaganya n'omukazi genda eri tosembeza wano munywa bunywi nga bateekako amateeka ate nga babeerawo abaga neba naye waba otya kumuwala omulungi bwo kazi otugamba wazaalako ddala nga nze nina abaana babiri nga era nkyesimbaho nga tebakkiriza balaba ndi muwala muto mulungi nnyo nga bagamba naye omusajja yakuloga nawe bayakulanga ki naye bayakula omwana omulungi wamutomera otyo yakuloge ng'embagamba munveeko mwe mumanyi kakati awo we Katonda nowansangira sister wange yali mulokole yasoma kati namujja mu kisulo nga ndaba alabika bubi ne mutandika okusoma nga ava waka kati nena nga mulokole nnyo ne kabulaza ne kalokoka abantu banesiana ne lokoka wakane balokoka naye nga ate abalokole aba batoza obulokozi bajja ku lwange nze nabaanirizanga waka bambi nga mbakwatira ekisamba w'amatamba w'emmere kati nga bagamba
naye oyo omuwala nga wampisa nungi naye banaye talokoka lwaki nze nga akati nga bagamba tujja musabira naye omuwala tayinza kufa nga talokosi nga pasita waaba abagamba tayinza oyo omuwala yali tobulokozi mu nnyumba eno taba kuba oyo mwena mwali bazibu kakati nga babeerawo bansabira ennyumba gyenzimbye bagifudde ekyoto basabira nze kulokoka ati ndi eyo mba ndi erumu kabulaza kange kazze waka kati nali nawulira mba abantu babasaba essaawa 9 nze nizo kukira kusaba mukisa mbo bikola kati kasista nga kazukuza nga ku 9 tusabe nze ku 9 jukira abanyube bagenda embagoba kati olumu nenkazukusa nenkagamba zuka tusabe nekaddawo tulo ne tukatwala nenkagamba waki nze kaneesabire nkubawo nanti kama njagala bino ne bino nga neebaka mba nakatandika ebigambo obulamu bwonna bwali tebugenda nga nkombafumu nali mukatuli kinganjagala katonda nga ngamba bayibuli egamba singa katonda omu yekka era omwagaliranga ddala ekyo kiyina bweti nga sibe mugatika ebyo byabachwezi byayinda n'embagamba zisobola bisinza kuba manyi oba otaliko katonda waako nembagamba katonda wange gyali mugulu ku nsi simulabye naye mugulu ndi mulaba nga nkiyina mu mutima nga sisobo banaye nga sisobo nga sagala nakubiwulira ngamba katonda gyali temulaba abantu bye bekoza ku nsi ye gyali ndi mulaba wendifa ndi mulaba kakati nga kasista kazukusa kaganja tusabe nga tekawulira nga kaddawo nga kagamba nze kaneesabire mba nkubako ebigambo bibiri kabulaza kagenze waka nga ngenda okuwulira eddoboozi liyinda nyonyonyonyonyo nagadde w'ennyumba bulungi matumbi budde nga likanga wano ku kibega nga wano nga liŋŋamba esaala z'abatali balokolesi ziwulira mu ndoboozi ly'abasajja eddene neŋŋamba kiki nenkyuka nenoonya omusajja wa nga simulaba neŋŋamba neŋŋamba bannange ani ayogedde simanyi ye katonda neŋŋamba naye katonda ayogera neŋŋamba naye n'omusajja ng'ayogedde mu ntiisa ey'amaanyi nenze okusiisira agenda okuzuuka ate zuuka tusabe ne mugaasiina byensaba omusajja ava kuŋŋamba nti agambye akya nensirika neŋŋamba ajja kunswaza nti ate nagaana okulokoka nensirika nesooza eddoboozi liddamu nagamba naawe nti esaala z'abatali balokolesi ziwulira mu ddoboozi ly'abasajja erikambwe nga lizitowa nyonyonyonyo banaye entiisa yajja ku kibegabega kyange nenkankana nengwa wansi neneebaka sisita nagamba ate onzukusa tusabe ate tozze tusabe ne mugagwe saba byosaba nze nvaako naga ate ekyo kiri mugandekandeka nagamba bannange nagamba kale nze kansabe nasaba nze nenteekayo otulo natufuna emirembe gyambula seebaka nembula ekyokukola neŋŋamba bankola ekiri olaba abavubuka bajjangawo balokole ne batandika okunyumiza neŋŋamba banayo bambikolere ki oba kati ndagewa netandika okugenda ku kyaki yaabwe nempulira ngaekigambo nga nze ekyo kisinga n'okunyumira ng'omusajja abuulira nemutunula njagala kumubuukira oba mukole ntya nga nanga tonnayatula banaye nalwawo okwatula era nekuva lwe nawulira eddoboozi emirembere gimbula neŋŋana yatula ndya mukama nga ntunda omwenge ne gufu kati olw'obudde eddoboozi nerya neŋŋamba ekizibu kyo nno si mwenge ekizibu era byajja mu kirooto ng'omuntu aŋŋamba nga bwe nkugamba bwe nti ekizibu nno ky'olina gwe si mwenge sinabirala olina ekizibu ky'obusungu nga ndaba mimbwina nga wano ku mumwa weewuti kati nebuuza obusungu nabwo kibi gwe kyali kiganya okwatula nali ndowooza nti omwenge guno gwe gunyamba ndaba ye bizinensi nenga nemukama ate nga bakasaba balinga amazzi nga seegayirira nga sina bye neegayiriramu era nze ofunye ekyupa nga sente ozira essaawa abakozi bwoba olina kyodogezemu kugoberawo n'emigo ngamba kuba nayira obusunga ziraba musajja siraba ki ng'ate bw'ateekamu kiri ekiruyi ekyennaku ne bukyankalana nnyonnyonnyonyo nga nze nzikirala akavubuka akasajja kale kasajja kampimpi bwe kati nga katonotono kajja ne katuula kwewange nga kali ne kava ku balala ne kajja wano nga mu nnyumba mu dduuka kalimu nakyo kagamba omuwala kali ne mugamba seebufuluma abweru nagamba owaaye nze ndi kasitoma nenzira ku byange nendisivinga sente nenkyusa ne mugabo kyaliwo namugana saagala kulaba abantu baddawo nti ate bali mu kwogera na bino mugende wabweru entebe gye ziri omuveeko naayo jeeni naye bwebyebi bwebi nadda mulundi gumusayogera gwakusatu namukwata wano weni matayi nakanyoga nga wona okanyoga oba ki naina obusungu naina obusungu buli lwembijjukira ko nasimanyi nti kibi namukanyuga eri nebantu nebekwata bwebasha omukazi gwe yali agala agenda yekutebwa ati nemuga ate nawe bwekusanga onja kusikula
Ngamba mukama nagamba bana era ekya nakomawo ate nanyu ne bagamba akomyo ne muganga lwaki takomawo komyo babireke ze bagabye zaabwe bazinyo ngaseega ira ngate zijja mu ponji olwo taddemu n'akolulangira nnyo amalala gali ludda tunulya beke ban beyenkana wansawo sirika n'okusirika nga awo bwe tujja tunyumya tewali buzibu naye bwonsunguwaza ate nga sijjukira nti namusajja mama nanze nagamba banaye simanyi nti n'okubifumba nandibifumbyeye wadde neekazanga nagendanga neepimapima nenga neolaba lozana era nandigize n'empeta oba byali badde bitya kati awo ndokose ebbala njigubye nosobo nagamba Katonda obuyagala nga kitute ebbanga kuba nagamba pastor yo nti njatuza nagamba buli kyo tuli mulokole nkulaba wano osaba nomwana yesirisi atulanga nagamba ebbanga eryo lyonna ng'olwomaze emyaka emaganga ogenda mu kkanisa naye nga toyatulanga myezi emyezi eddoboozi nga lintabudde diremeddewo banaye teryavaawo teryadamu kwogera naye emirembe gyambula nejimbula sikyasaba ntegedde nti Katonda ayagala abalokole obulokole si bwagala nekuŋŋanya bunyingiremu tebijja naye kirungi siina na ddiini ndala gyenemeddeko wabula kyenjagala kulaba Katonda tugenda okulaba ne mugamba kati njagala ngobera abantu ababadde banywa omwenge kuba gye bakoma okujja mu bungi yenkoma okulya nga amaanyi agabireka aganya nendota nga omutangamba mbw ekyo kyokka olunaku olwo natunda ecupa 3 olwaddako lwaziba nga sifunye n'ogwo nezibeeramu essaala gwe ogisaba nagyesabira abanga kuleeti egiramu ecupa bazabanga 6 oba 12 kati nsabye olunaku lumu banywedde 3 olwaddako tewali kyanywebwa nezibeeramu akatundu kakuleeti nenja nsabye Saala njagala ziveemu sijja kuyiwa sente zange bezigwamu sijja kuddamu ndowooza ali omu n'aleeta n'abala n'abagulira ezigwamu leeta omulala nti tewali temuddanga na wano munonanga bintu bya dduuka nti simanyi otabusi nti nze sente zammwe ate bwe mummanyira mummanyi nti naye gwe singa wanywa omwenge bwalira luse kubanga eddalu ly'oyina nga tonywa omwenge singa wali onywa omwenge singa otukuba nembagamba era mwampona tewabula twakuwona n'olyoka nga tonywa omwenge kati nga mbagamba anywa omwenge taddanga wano kati nga nsitula bikureti nga ngenda nga mugamba omukozi genda ku dduuka bagambe bakukyusizemu eza soda letemu soda oyiwe wali mu fridge nina deep freezer bweti ngaja ngaayiwamu nga tutunda soda afe tunda dduuka jatudde obulokozi maama obulokozi ekitiibwa tukiddiza Katonda awo njatula obulokozi bannange kati nga omusajja oli yasanyuka pastor ne batwala ne bamangula ne bategeka okutubatiza ne bagenda ne batubatiza kati bannange ogwo omwaka tegusobola kugwerabira 99 era juzi 19 nawezeze emyaka 2 akati ne batwala okutubatiza kati nga nsate buli kyensaba mwatu Mukama akiwulira nakinya n'okulirawo ne mugamba ne Mukama bwe wagamba mbu wasanga Yesu naye simanyi byawandiike bwadde nze nabisomanga ku kyaki naye nga sibimanyi somera mu kitabo ekitukuvu kati nengamba Mukama njagala bwe tuba tubatizibwa kawagamba mbu waka ku Yesu mbu n'omweragira ebyo nabikwata ng'ekikwate mu ngeri ne mugamba nange njagala kulaba akabonero ak'enjawulo y'obulokole n'obutali singa mba amaze okubatizibwa nange nga ngenze mu mazzi banaye neereetera ekizibu oba kizibu bwe twava kubatizibwa nezijja waka nenkola engeri akapatepati abantu baba batudde balya banywa newulira nga waliwo ebintu bimfubutuse mu luguudo nempulira nga sibitegedde nga njagadde okusaba nenyingira mu kisenge mane mu mutukuvu yambaka banaye yanvuga banaye nenjogera ennimi banange nevulungula nenkaba amaziga nekitwala ng'essaawa namba ne bagamba yoona atadde abadde ki banene mugamba nsonyiwa sikyabiddamu bye nakusabye nsonyiwa nga tanta nenjagala lesimatule ngende nzire ngwanga nsirawezezawo ekigo banene ekitwala obudde ne bagamba yoona yatugabudde n'atali abadde ki nenveerayo ne mugamba amansonyiwa ssebo sikyabiddamu nzireyo kuba kasoma yanvulungula nenkaba amaziga neganzigwamu nenjogera ennimi
ne bantu nuya ne bagamba yamubase bambi ne bagamba mumuleke ne mpulanga embirizi zikoye ne mpulanga buli wamokoye ne mpulanga banange ne ngamba nze nabyesabidde ate bya yampambanga nakava ku mazzi kati awo nentandika okuba omulokole amina kale nentambuza omulokole ne kati nebuuzanga ndokose biki senda sinywa mwenge ekintu ekyo no kyanemesa okulokoka nga nze simanyi nti olwo nina okulokoka ndokoka biki mbanyi byebibi bibiri byemmanyi kati nebuuza ne kati bwe byatambula kati nga nze janga omuntu andaga ate ebiseera ebyo nali nfunye obuzibu bamba ate bwe nali simanyi ngenda obutwala ngali nga ntandise okubeera nali mbeera ntodde bwenti mu ntebe nenesigama bwenti kasitoma nayingira nensigala nga ndinga bwenti najja nga ayogera mulaba muwulira ng'omukono teguvaayo ate ng'ekintu ekyo kyantandikako nga nti ali mu bufumbo nga omwami abanyumikiriza twebase agenda okulya nga simuddamu nagenda mukazi ono yeebaka mangu naku omuntu oba onyumya naawe no kye tawulira bwenfuruuta tawulira kinganjira bwenti omukono wa buli kimuwa nga nsigala mpulira ninga mpulira njagala abe kwankoonako ate nga naye waba ekimubako yesaawa n'atankoonako akitwala obudde nga mpawamuka nga mugamba naye naawe waakiri wandinkoonyeeko nti kiki nti waliwo ekintu ekijja nekinyigiririza wano nekinyigiriza nga nekikwata n'omutima gwange nekigusa nyonyonyonyo nagamba ebyo biki eringa nga pressure kyakwatanga omukono nekigusa wali buli kantu wekali nekasigalayo n'olulimi ne lusigalayo nga sobola kwogera saakwetaaza sobola ate nga nkuwulira buli ekigenda mu maaso nga kimala nga kinvaako obuvi tikirina kira kikyankolanga naye nga buli kamu nekasigala wekali kati nengena nenkigamba nazaala wange nemugamba naye bibeera bwebiti nebwebiti nagamba biki ebyo fenga tetweraguza nemugamba simanyi nenze ebintu byansanga wano kakati olumu kati netusengukira wane sides era omwami weyafiira sides ya wano bayitawo obukomero kati bwaba yasenguse nga twagenze kati nazaala nagenda kuba yali etonye nagenda gyeyengo engoye kati nemuzingizaawo nagenda mu nyumba yaffe twali twavaamu efe ne bwati twavuddemu waffe tekirimu muzizo nagendamu neyeebaka nkuba eganya okukya nagendamu neyeebaka yali yeebase kyamukwatirayo aja nagamba omwana bye yaŋŋamba okimanyi nti ekyo ekintu nange nakinyonyola omwami nagamba lugezigezi lwo nemuwalawo nagamba nedda banaye kyankutte omulamu we naava eri ng'ayogera n'ayita nga sisobola mwana okulanga ate seebase n'anyonyola nga kyekyo mugana bagamba naye nga temumpuliriza kati wino bwamala okufa tekinkomawo wano maze okulokoka nga sinaana kulokoka kintandiseeko wano ndi mu kukola nina sente zange naye ate olutuula mukko kati ni bwenti bwenkola bwenti mu ntebe nga kintandikako omukasitoma olumu yajja n'agamba yo naabadde ki kati olwo weebase nze ndaba teweebase lwaki tonnyanukula nensirika nagenda mu firigi negirayo omwenge natula nange nga n'emimwa kigikwata nga bukikwata buli kantu nga kasigala wekkali olulimi lusigala we luli emimwa gisigala we giri oba amaaso gabadde gagendera gye gasigala oba gabadde gatunula gye gasigala oba banange nga kivudde kino ekijja nga weebase ekiro nekikunyigiriza nze kyajjanga mpulira okiraba bwenti nentandikiraawo nga bwendi nga wenkoma oba ntudde bwenti wenkoma siga nti nja kugwayo ng'ate mbeera nga afudde nga mbeeraawo naye nga buli kyemwogera kiwulira nga bwekinvaako nja kunyonyola nga bwe wayingidde n'ekigambo kye watandikiddeko omwami nambuuza obadde ki nti mbadde nyagadde kusirika tosobola binnyonnyola ngamba wakati ngenda kukola ntya mukama nga sijja kenda kubasawo lona nti kyantandika sinalokoka kakati bwe nalokoka kamanena kasooka mami mukama kyasooka okunkolera kyali kimpitiriddeko nnyo kakati neŋŋamba kantandike okukola ki kantandike kati bwe ndokoka nendaba nga omuntu azze mu kirooto najja nankwata bwati nansikamu oguntu yagusikira nga wano nga kumpi nga kabina wano wano bwe wati wansi
yabanga ngalongoosezaawo bani alwanagana n'oguntu nagusikambula yafukanga nga maama n'afukanga akaliga sikambula ngenda kulanga yamu oguntu nga gwenyodde bwe guti kulinga konkome kulinga ki nagusuula wali nagamba nti nkusaasidde okuva olwo saddamu okufuna guntu saddamu ne guwona sale sinamanya nakusaba wadde nakiyangamba kino kyensosa okusaasirako asaasira gwasaasidde ayagala gwayagadde era natatange nenkijjukira neŋŋamba kintu ekyo nakiwona kakati nentambuza obulokozi akalulu ka mukama mukwano gwali eyo era ekyabamu bafa nakyo kakati mbandi awo nvuddeyo kati ate Rwanda nvuddeyo ate bwenaddamu engeri gye navaayo biwanvuko byenyinza nobitabiddamu nnyo kubanga abo bali ku leediyo ate bwali obulokozi ate bwe bwanfuukira ebirala ate sente zange zononese nvuddeyo bwentyo yali kyakya teefuuse ebirala bitabanguse bityo nvuddeyo kati nzize okoma wano mu kibuga nzijja Uganda kati Uganda namanyira ekibuga kiri kya traininga kati nzize Uganda gye twali kulira kati byentegeera ntuuse kati katukomewo mu ddakiika zaffe eziddako tulabe Uganda ebyo byonna Katonda bw'atandika okulokola oyinza okuba nga tannatuuka nakusumulula naye ebintu ebimu ebikubaako waliwo akabonero akalaga nti ddala nasembeza Yesu kaliwo kamaanyi nnyo kabeerawo kamaanyi mukwana balungi tugenda kuba nga tukoma mu ddakiika ntono tuvaako Yesu olina ekisa Katunyuzi musanvu emmere y'omwoyo gwo.